wewa omulungi yekumira ku Dekamos TV tukwebaza gyonna gy'otusagenda mu ngeri y'enjawulo twagala okwebaza olw'okwefiiriza nga data wammwe okutugoberera eno ye purogulaamu yo ennansi the deep talk analysis nga ku mulundi guno era tulina omugenyi ow'enjawulo munnamukono akoze emirimu mingi mu mukono amanyikiddwa nga si mulala mwami Ssegawa. Sebo tusanyuse nnyo okulaba nja kusaba obuuzo kuba tulaba n'abatugobera ku Dekamos nesofosomese manyi omusajja wa foono wa Dekamos ayagala nnyo oba luyonaani oba luki oba luhibulu Dekamos ffe ab'omukyalo ffe awa street kitegeeza ki Dekamos ng'emanya g'abatandisi mulu 40 tutagatto okutandika awamunakola kigatawemutu wanale mmanyi oba luyonaani oba luki emanya g'abatandisi mulu 44 very good yes that was said Dekamos TV yes sese nnyo kubalaba ate mayozayoza mwebala okutandika initiative eno ye media ya leero ate ye media ya future digital media essaawa zino omuntu atuli mu maaso awo talinda purogulaamu esimanya ya wiiki ejja simanya biki ebyo wokaagalya wakateerako n'olwekyo subscribe ku Dekamos likinga ate sharinga banno bonna boyina mu inbox awo babulire ku mboozi eyo sebo tweyanza nnyo akati kale tunaba kutuulya buno buvunaanyizibwa bwobaddeko nga deputy RDC oli mwana nzaala ye Mukono amataala agagenda ku street lugazi ye tulina baba boogera gweta Kampala in fact ayogerera Kampala yayogerera Mukono ekitegeeza tuli Kampala tuli Mukono naye Mukono yinaanye Kampala awo wazokerify ekyo kyagala nnyo Mukono eyinaanye Kampala etuli Mukono yes kati ebitundu ebitulinanyeewo nga lugazi mu bbanga ery'emyaka 10 bikujja ku sipiidi ya nkakasa amataala ge baali bagaleeta agagenda erugazi ku luguudo gayita ku luguudo luno negalyoka gagenda erugazi akatale lwali bazimba buli kimu sente zayita wano ezazimba akatale erugazi n'ebintu ebirala bingi n'enguudo zikolebwa mu lugazi fe Mukono tulwa tukulebera nga munnamukono oza kyekitulemeseza kyekikyalemeseza Mukono okulaakula ekibuzo kirungi naye kikoze obubi bwe budde obanga si buwuligi bwenira leero kuba okutya ku kinyusi ate nga nkola okuyaayaana enjala n'ennyota ebibadde Mukono bangi ababuuza ekibuuzo ekyo naye okusookera ddala tusooke twebaze Mukono mwebala okukola ate mwebala okuzibuka amaaso n'amatu okubuuza ebibuuzo ebituufu eri abakulembera ku mitendera gyonna kuba obukulembeze nga birungi bingi tuli obukulembeze obw'amaddiini so obanga obuuza omukulembeze w'eddiini osobola mubuuza bintu by'amataala kugambe naye ate osanga omubbi atudde mu kkanisa ye nosanga omubuuliza nga bannanga ababbi bangi ebiseera ebisinga ofuna obuzibu kati gwe mubuulizi gw'olina okuba nga olaba nga otegeka omwoyo gw'omuntu oyo aleme kuzikirira kuba yafuuka mubbi naye nga mubbi wamuki wa mu kkanisa yo ekibo ky'omubuuza kikulu nnyo kubanga njala kukyadresingira bannamukono bonna mu culture mu management ya companies wali straight mu politics mu byobufuzi abantu abali elected abali appointed abakulembeze abali mu technical people abakozi ba gavumenti kuba ekyo kigo si kya muntu omu naffe ffegye bannamukono aba bulijjo osamunnamukono wa bulijjo njagala nnyo tulabe nga tunonya ansi so in the district actually
ekitebe kya Eastman kyalinga nga wano nakyo terwakufuna kisumeta Mukono bayitawo Eastman mirembe gyemyaka gyensanvu eyo era noza maka gw'ekinaana Mukono yafuna disitulikiti eyo badde engazi efumiri ekayunga yogere yenjeru geze ebuvuma biki so disitulikiti ebaddewo ebbanga lyo lyonna era ng'okuyaayaana kw'abantu ba wano kubadde emyaka gyonna okulaba nga disitulikiti yaffe Mukama gyawo omukisa okubeera okumpi ne Kampala era nga weekitaddewo esobola okuba nga y'emu ku ttaala za Uganda. Disitulikiti yaffe model district erimu omukisa nti ettaka lyaffe eggimu tulina ennyanja actually ffe tusinga shoreline district shoreline mu Uganda yonna that district bw'onoonya district esinga okuba ku bibiro y'ennyanja osanga Mukono yekolaki yesinga. Tulina ebibira ebiri nakyo tulina ebyobulambuzi ebitivu foluzi zisezibwa tulina ebintu tugende ku nnyanja ebya kalica yaffe ebyennono enekkanisa tusobola tutuddala ku lusozi Mukono ekkanisa yaffe ya Uganda kwesinzidde emyaka egisooka mu 10 okulaba nga eteeka ejjinja ku kitundu kino era ekkanisa ya Uganda watakyo mu Uganda ebadde instrumental nnyo mu kusomesa bannamukono okuva mu primary school kati mpaka ku university. So ebyo byonna obiteeka mu nkwakona y'abantu nti n'obuuza ani atakoze ku ggwe Mukono sigala nga kiraba kati ensonga y'amataala bwe bumu ku buntu obutono ennyo mu biruubirwa by'abantu baffe ojjayana y'abantu baffe kubanga obuuza nvudde leero mu kirangira ku makya badde bange si kyebali ku mutwe bayirewo simataala tugaagala twe twakulira wansi eyo mu kitebe namaliga eyo nakisonga nga tujja Mukono kuba ku mataala ekitegeera nga ekkubo lyaffe okuva ekisoga paka wano kyetumu nga lyali nga lijjwajjwa ebinnya ng'okosa essaawa emu okujja wano Mukono kubako kyogula okuddayo mu kyalo ewaffe ekitegeera kakati bw'ojja oli mu kwogera ku njayana y'ekibuga ekikulu ekyekitundu kyo kyembadde nkugamba kuba Mukono kyekibuga ekikulu kyebadde kyagwa okitegeera omuntu abwebuvuma ow'Galiraaya omuntu w'Ekoome wano nga olaba Omukalamojja n'Omukyoli n'Omuteeso n'Owekigezi bonna bayalira okujja e Kampala kibadde kyagufaana byayakola kijja wano mu kibuga kyaffe era tuba tukola wano tujja buli kimu kikola kyokagala. Omwana waba asome yagamba njagala asomeka ku bishop schools giri Mukono okitegeera ngende ku UC University nziyo mbanyi n'ennyanya zange zitunde mu katale wano mu kifo oba Esseega bwe mmalira amatooke gange kyekimu ebyennyanja byange mbikutte birala bikola ki ekibuga kino tulina okukikola mu ngeri kino abantu baffe mu kibuga kino kibafuukira omukisa opportunity wamu n'abo abatunuulira ettaala y'ekibuga kino ettaala yakyaggwe nga ekibuga kyabwe. Kati okuddamu ekibuuzo kyo ebitundu by'ebintu bisatu ebikulu bitulina okukola wano byebino tulina okukola ku nsonga ya infrastructure okuzimba infrastructure ng'ekibuga amakubo ebyayitwala amazzi okulaba nga kunyazi bagafuna amazzi ge banywa amasomero nga bwegali amalwaliro ebyo ebintu osobola okubitekerawo abantu nga gavumenti okubimuga kisegeera era ogamba gavumenti oba otegeera tera central government ne local government waliwo emirimu egimu central government ekulembera President Museveni byeyina okukola wano ng'amakubo agayogerwa kutambuza amasanyalaze okuzimba amasomero gano amanene aga secondary then local government zaffe district municipal council ne divisions nawe balina ogwamu era mu structure eyo yonna kati President Museveni mu makubo
aga national galina okukola Jinja Road yiino mujalaba edda fone bale ekiseera zono ennene ziba zettise nnyo kubona eryonooneka lye bakaddaala ezo emmotoka zitambuza byamaguzi emyala egitambuza amazzi si mikole highway accident zifuka accident walimbala nerero abantu abawo 10 bafudde accidents kweziri steady progress accidents kweziri kukula fe Jinja Road naye wasalo nyo bagamba nti awo wadde wa accident ekyagirese kubanga ekkubo teteririiwo Jinja Road girimu kukolesa okubeera bize mu Uganda funda kituufu naye ekkubo weeriri era tulina plan ezikola express Jinja express naye nja kusaba tutunulira kiki ngebe kyaffe kyeri mu kukola n'okurehabilitatinga ekkubo eryo mukyakikola kigenda mu maaso Arakira Kampala nakawa okuddawa okudda Jinja naye nga tukole pandi ekkubo lyeddana eddene. Then number 2, Mukono Kayunga connection yabwe. Mukono Katosi mpola ndoa ku infrastructure. Wewe na point ndala. Wasagala utabisha issues. Okay. Ukanga issues oja kubula. Central government ku point ya infrastructure. Le connecting Mukono Katosi, Mukono Yenga, Njeru. Basically no connecting Kayunga Iranjeru. So those projects as a nenezo olaba ka central government ekoza muki omulimu gwayo era central government eyongedde okutuwa funding to connecting tukiyita missing link wale kayanja okuconnectinga ku nakayaga Katosi ka Kisoga namuyenje seta era gundi yemu omuntu ava ku highway kuno abeeka so kulinkinga fere kuki ku highway lagedewa Katosi kazze Mukono. Then tulabera buro obukubo buno obwebbali bali wali mu kibuga Mukono baga abako complaininga feda to complaininga ku jam ajudde ku Jinja highway twaga tujjeko pressure yo kukube omuntu agende Masaka nga agenda Kampala n'akusooka tulabe buno okuva wali mu kiragiro badogedde wali bwe nali kasala okudda wano wansi mu kitete go wali entaawo gwa bajjo damo gwe ku Jomayi owaita modda ku Kiwanga Buto obirego wali connected kikimu neeno kame na wali Nsuube na ku UCU yingira wansi n'abuta ogende databulirirwa ogwe mwendaso area number awona ogera kola ki kolebwa in less than 5 years kuba municipal council ne district bateka mu Gweta Kampala lane area era Mukono yemu ku district benefit kamwe so zale national kati now ekiddako okuwa obuseme odoyogerako bwaki bw'abannaffe abalocal government district ne municipal council kikibasobola okukola okubanga bamaintaininga amakubo ago nga malungi ate ne municipal council bwannakibuga obwaffe tulina okukola ki okutambuliramu kati awo point y'amatala kukwejjira ate GKMA wadde tubale ne missing opportunities ngawe zogenda zitako nezigende nezigende embali bakola ku municipality zonna enkadde n'empya bugazi ojogeddeko nayo nebafuna ne babenefitinga Jinja, Kamuli, Mbale, Rudda olabona bafuna Soroti kulembeze obutasobola kukotegana na state government okulobinga ebintu ebyo ogambye obuzibu bwakulembeze obutasobola kulobinga bintu kuba mu central government kubanga essowaani eyogerwako ey'eggwanga sowaani ntono nnyo essowaani weba etono ennyo ekigenda okuddako kiri nti bagejja nnyo okufuna ekyokulya naye abalaba n'empisa embi oba omwana yakasiba waka yatakola mirimu yakuma bakadde be ebiseera ebisinga weesanga nti nno n'ebyo bimuyitako awo wadde y'omu kuba alina okuba abafuna ku bitebe ndowooza kankitereeze Mukono naddala mu municipality babadde balondanga opposition kati kyogamba
era ne Queen bwatuuka oba kabaka nga Liberty Party ewangudde agitama Liberty Party, Governmental Liberty Party. Baba nga bawakazi nti wakazi gavumenti mulimu ebyana n'abaana kati njala nkoze omukisa guno okubuulira abantu nno gavumenti ebyana ekyo bayita manifesto. Okay? Kiwa tunakukikwako very soon. Beeyi y'emmwanyi naye badde ennungi obubise olwa factors eziri global, bannaffe ababadde e Brazil, Vietnam bafunamu okubuzibuzibu mmula yaabwe eki ey'emmwanyi. Naye kakati ffe wano tufuna debategi ey'emmwanyi ebaddewo twalire ezimala ate nga nnungi. N'abantu baffe nabo mwebala okwongera ku mutindo gw'emmwanyi ng'egye muzinogamu ng'egye muzandikamu era mwongera okukola bwe mutyo. Kati palamenti era okukola amateeka okutulungamya okwongera omutindo ne production balina kukola wakati eyo debate eriwo esobola okuba yakusayidde ebugobendera basobola n'okuva nawo nebabeerawo debate ndala. Kyetuleta kwerabira debate badde mu ggwanga si yakumajinga kitongole kya mwanyi na minisitule ebadde yakumajinga bitongole ebyenjawulo ebadde biduplicatinga ebiddamu ebiddingana emirimu egigiri mu minisitule nga bagambye kisaa kituuse ebitongole biddeyo ewaka kubanga ebitongole byatondebwa kuva mu minisitule era gavumenti yaffe yeyabiteekawo kati kati ekula babirwanira okusigalawo ate kati yemmwe abopposition ate nga badde mugamba nti Museveni aduplicatinayo emirimu gya gavumenti kino naleme kugamba saawa zino minisitule yaffe tuteralina kapasi ekola kintu naka tugifunye katugatte bino ebitongole olewamu. By the way bwogera baneighbors wane e Rwanda bali bayita RDP, Rwanda Development Board, era ebitongole ebisukka mu 10 mulimu CEO abasigadde ba directors naye ojja basanga batusinga mu tourism, okupromotinga tourism, batusinga okukola enguudo, batusinga okupromotinga science and technology. Naye ebintu birabira wansi biri mu wansi wa CEO ki kati tubulanga president yagamba bwanika luli bwanika toli mu kulwanirira kufuna mwanyi kabonera nakuwa sente banasigala bada kuwa sente kuwa intelligence we aba MP bora abali mu kuba enduru bali mu kutuwana bana abantu bale batanga na Uganda bali mu kutuwana n'abakuli ebitongole ne be facilitating balobinga basigaze policy zaabwe. Debate iri mu parliament sawa sino yebudde ku mulama guli ogwa rationalization nedda mu lobbying okusigala ne budget zaabwe ng'abantu saatenga mu Uganda kikyasiga okwagala service mu Uganda wajja ku issue y'emmwanyi ayagala okumakinga sure tino emmwanyi yaffe tuse ku bags milioni 6 emmwanyi yaffe esinga obulungi mu nsi yonna okitegeera. Kati ababaka nga bulijjo nze sijjalina kyakuboogera kuba nabalabyeyo bali mukola mu parliament bavudde kuffe abalimi b'emmwanyi bo saidi zombi bali ku byabwe okitegeera. Era kati walabye debate y'emmwanyi yavuddewo ate kati gamba teyageze ku debate kati y'amawanga Uganda tulimenye emmwanyi nti bannange nsaba bannayuganda bategeere muno emmwanyi baddewo emyaka gisukka mu 10 ate emmwanyi sawa zino olada wano mu Buganda kino kibadde kitubadde ku ssente ng'abantu ffe twagala kintu kimu twongere okukola production twongere omutindo ku mmwanyi twongere okufuna ssente mu mmwanyi oba ekyo minisitule egenda okukikola oba UCDA egenda okukikola doesn't matter to us kuba obuno muli bwa bujjo w'emmwanyi tafaayo oba UCDA eri kyali ayala kutengera emmwanyi eyo erina akatale ayala kutengera emmwanyi eyo nnungi egenda kumpa ssente waliwo abatagenda okulabirira emmwanyi yange bampe fertilizers bampe inputs ezigisunsula etuke ku katale nga nnungi ebyo betudemane kakati sikiwa tero gavumenti yaffe okusiza ku musolo gwejja ku mmwanyi engeri emmwanyi gye tulabirira ng'eggwanga okutuwa foreign exchange
the government esokutonda gamba katonoona akataleko emmwanyi kuba gavumenti yenyini akatale yakoze eki yebadde ekanoonya awo mugamba munno nti bali mufasitetinga opposite bakomyayo ebitongole ebyo gavumenti yabawa emirimu awo bona bakola ebyo ebitongole byonna so nsaba essaawa zino tudebatinge issue tuweereza tutya bannayuganda tulina okudebatinga issue gundi ono MP ono eyayogedde ki ku kino yakoze ki tulabe nga twesiba webanga issue ya mwanyi kuba kati essaawa zino bannayuganda bamuwa badamukono bamuwa emyaka gy'emeka etaano mu budde bw'obululu ajja kukola keesi ye nga tujja kukola keesi eyaffe saagala kumala budde nga ntisikasinga obubaka bw'obusembe eri bannamukono ne bannakasanda gy'olaga bannakasanda mbebaza nnyo okunnanyiriza mu disitulikiti yammwe tulina kukola bulungi kubamala muli bantu balungi naye ne bannamukono bannange mbaagala nnyo nakuba yakumpa omukisa okutambula nange musapootize bulungi nnyo mumpadde amagezi mundabiridde munyaniriza mu maka gammwe mbasaba nga tugenda mu maaso buno mwezi kusibwa kumira nakuggwako ebula okukula ekitundu tuyigire ekyo sayiko egenda okuddako mujja mbasaba President Museveni mu muwaka bulungi ddala nnyo ate mbasaba nawano makkati wano mwongere okuteeka abantu ba NRM ab'enjawulo okulabanga omukutu ogw'ekyenkulaakulana mu bitundu byaffe tegubeeramu biziyiza byonna tuddemu tugeze ekitula kya NRM tulabe oba Mukono eno tekyukeko ate ngegenda kukyuka mu by'obulimi mu by'obusuubuzi mu by'enguudo mu by'amazzi mu byamasannyalaze mu by'ensoma mu by'obulamu nga ffe tukuwadde omukisa okuddamu okuteza disitulikiti eno nga bwe yali edda mubadde nnyo mwewalire ddala twagala okubebaza olw'okumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Dekamos TV oyo abadde omukulu Mike Ssegawa abadde omumyuka wa RDC Mukono eyakyusiddwa kati n'atwalibwa e Kasanda pulogulaamu eyo tugiweza tusinzidde wano ku Wonders Food Garage esangibwa e Mukono ku kizimbe kya Pension House ekyobulabuzi bw'e Mukono mwebale nnyo mwebaddera tusinkane olundi ng'ogenda ku lutikko tusinkane oluddako mwebale ebirubirwa by'abazze mu bukulembeze baagala okukolera abaki abantu ate Uganda tulina bakita batya tulina kinnamasasaala mu bufuzi bwaffe tulina kyetuyita central government of government no government era ebyekolanga lwako government central government nga byekolanga central government kakati central government bwebanga ewanguddwa NRM tugambe for nga balina manifesto kitegeeza manifesto eyo egera kuvinyolebwa abantu paka mu mutwe wa wansi era n'okujjukiza oba okulobinga kyetulina okukola kino abakulembeze kuba gavumenti eyokwayitingira mu layers waliwo omukulembeze ali mu famire ata w'abaana oba mama w'abaana okyamane w'ekyalo waliwo ow'omuluka waliwo ow'eggombola waliwo owa disitulikiti waliwo owa waggulu awo bonna okutambula obulungi balina okuba nga bakola kuba enkulaakulana tegwawo bugwi enkulaakulana mind bajja okuwulira it's a program kind of thing bekibeerako buli lunaku kati Mukono obuzibu bwayo siwa opposition kubanga bamala okuwangula obukulembeze mwena kuba muli mu gavumenti mwenna bayinawo era kyobona banga ebibuga byogeddeko omuli Lugazi omuli Masaka waliwo abapozi naye tebifaananga Mukono kati bw'osanga abakulembeze olekaga bamuna maze okuwangula obuyinza naye nga enkeera nina okumanya bwemba njagala kaawa omukozi mujja waani government ministry bwemba njagala sente ziri waani ziri ministry ya finance bwemba sente zanguwe waliwo kiguddewo bwemba njagala essomero eryamangu nawe intervention kubanga Uganda gwanga ddene tulina district zisuka mu 14 bwebanga gavumenti n'abawasomero gambe 10 kokka mu budget gwe ofu otyo omuko 10 okufuna essomero eryo kitegeeza olina okubawo wonkona
banana mu mukaaga abalina obutaala obuzikira ojjukira embaga mu bayibuli abawala 10 abatano balina amafuta mu kando zaabwe bateeka amafuta gaabwe embaga bwe yatandika ne bakuma oluki obutaala bwabwe waliwo nabali abalina obutaala obwagwamu amaki amafuta kyangu nnyo ogenda ngeze ku mbaga naye amafuta gali agatuwa ku mbaga gatogalina otuseka obutuusi naye okubeera ku mbaga gasobodde kugibeerako kati abakulembeze tubalonda ne bajja ku mbaga tuwa ku mbaga amafuta gabaweddeko newesaatira embaga ekoze eki ebayisebana abakulembeze baffe tebatuuka wali okusana amazzi nga batwala bisero tebatuukayo bali ne batwala baketi tebatuuka amazzi n'olusi tebatuukako luli wala gye bali ate nekikola ekizibu mu mindset y'abakulembeze wandigambye maze okuwangula abantu ba NRM n'aba DP n'aba FDC bonna baali abantu bano bwembanga okulaba alabirira obulungi neetaaga genda ku kijja waagundi nina okukonkonawo kuba biri ebya politics bya byaggwadda naye ate wobiteeka dda wano mu makkati wano bantu bo bebakola ki bebabafiirwa kati mukono yaffe mbaira kubula ekizibu ekyokubiri kya mirimu mu mukono wano ddala abavubuka walabye sesasi yaffe sesasi yakulaga muno 50.3 y'Abannayuganda bali wansi emyaka 17 abavubuka abali makati ga 18 ne 30 bali 23 ku buli 23%. Abavubuka abo bonna banonya mirimu balina okubeerawo abato bakulabirirwa abantu abasooka emyaka 30 actually bali wansi wa 27% okuva ku kusatu paka ku 10 kudda waggulu. Kitegeeza ki obukulembeze bwonna bulina okufokasinga ku bintu ebigenda okuzaalira buli munnamukono wabeera bintu ki ebyo obutale bw'obuteeka mu kitundu buyambako okuengineeringa growth ne production nti omuntu abanga alondya wali obumyubwe oba obukoko bwe agakolanga kugitundira wali bw'abanga alima obutungulu ewuwe oba obutiko amanya yatundya wali obutiko bwawe naye essaawa zino n'omuntu oyo alima obutiko bwe obugambo gende nakawa oba otunda obutiko enseera yonna ngekuŋŋaanira nakawa oba omwetedde obuzibu so mukono eno tulina okubanga deliberately intentionally nga tukigenderedde buli muluka tulina okuteekamu akatale buli muluka okugezako okusapootinga puroguramu ya gavumenti eya waggulu eya parish model kuba buli mwaka tuteeka miliyoni 10 abantu 10 buli muluka bafuna ssente zitandika abatalina byakukola abaliyo okutubala miliyoni 10 bako kyokola naye ekibi omuntu walako okubaako kyakola aguze katugambe buno oba obubiziwe ebizi bwe zikula agenda zitundawo agenda kunoonya bunoonya bukya yambizi agenda kukola ati okitegeera walina okubeerawo mechanism ate ezo zenda kubaza ku gavumenti ebintu bimanya ate Museveni tayina kujja kuorganizinga mukono byalo bya mukono wafashize mukono loko gavumenti ya wano division municipality district bebalina okutapinga muri national program kati bosanga nga national program eyo eri mu manifesto ya NRM teri mu manifesto ya diploma FDC bana FDC bagitegeera ate bagala kugisoma kugitegeera therefore tusobola kugibuulira abantu tusobola kusanga musiramu abuulira njiri ya Yesu Kristo oba Reverend abuulira ebiri mu Korani kubanga tebategeera kikikola kibi kiyeeni so point yange basically eryawo bw'abanga President Museveni yali mu bukulembeze naye ng'abantu abali mu makkati wano bakiyiina nti kimwanguyira nnyo okulabanga puroguramu gyasuubiza abantu waggulu ennyonnyolwa paka ku muntu owawansi kubanga abakulembeze bali mu makkati wano weebale okukola ekyo kyebaba basuubiza baki
abantu abo. Kakati manyi Ssegawa. Obadde omanyi Oluganda. Oluganda ndumanyi. Okutegera bulungi besikale. Ntegeera Oluganda. Bugamba ono nti gundi bamugudde. Kitegeeza obadde weyita wano. Obadde waweyita wali. Bakususe ebweru. Ebweru. Mulimu bakakujjira. Bw'obanga waliwo ekitegeeza kirokko. Kati kituufu ki? Kubanga munnamukono yeetaaga okitegeera. Bannamukono abategeera bonna bamanyi nti nga bwe bandeka omukono basobola okuwuziga omukono. Oba RDC satandikira mukono ate sigaguma lya mukono era nga bakirawo. Ani abagamba nti bakuwa obwa RDC mukono olina okuwangala emikono myaka 10 oli wa mukono oba butamanya. Kati ekituufu ki? Bannamukono abadde bagoberera Mike Ssegawa nga bakwagala nnyo. bakimanyi munno badde Kasanda wakasala koze byasigawo nako wadde kyarasisa ejjinja namalayo omwaka gumu ejjinja n'asindika emikono era kyasindika okukola emikono nakimaliriza bulungi nnyo era n'ansimba n'agamba kati Ssegawa sooka ogenda weze n'abantu bafe ab'e Kasanda makati ga Muwende ne Mityana wali disitulikiti eyo waggulu Kiboga ne Kyankwanzi era ab'e Kasanda nabo basanyuse nnyo okundawa era essaawa zino ndi mu kukola nabo. Kati kale akako akokoze kakolekedde naye bakuba nange nandikaagadde njagala nnyo okungoma oba n'abali abaagala Ssegawa bamugobe nabo mbasaasidde nnyo mbasaasidde nnyo naye nga kiri nti President musanyufu nnyo naye bwetukoze wano mu Mukono ne bannamukono bwetukoze nabo basanyufu nnyo gyetukoze nabo. Kati ekyala kyonna ekisobola okubeerawo mu makati kanawo kisinza era akunyumiza emboozi kyamanyi ku Ssegawa ekyamwagaliza kirungi oba kibi. Ayagaliza Ssegawa ebirungi amanyi nti Ssegawa akyali amwagaliza ebibi amusore Ssegawa akyaliwo nnyo. Era n'interview eno tuli kutuka wano Mukono mu kibuga kyennyini tuli ffenna kyali ffenna. Naye bw'ogenda mu basirikale naddala ng'aba traffic bwe bakujja e Kampala ne bakasuka e Kasanda, that is also a kind of demotion. Tugambe nti tebaasima emirimu gy'okola kyava basazeewo bakujje mu kibuga bakasuke mu kyalo. Tewali musirikale oba embanga niwe abasirikale era akuze ku kifo myaka 10 oba 5 ng'oli mu command position okukyusa semubafiga naye Uganda nnene bayirawo kuba kati ndi Kasanda abo tyange oba basenga badde bansembisa Kanungu oba Kisowo oba Kalamojja oba ate era waliyo bana Uganda actually nze ne bapa transfer leero ne bagamba gende Kabongo era yonavudde e Mukono ku sipiidi oli ali Kabongo kuba ne waliyo abantu nze omutima gwange gwa service omutima gwange si oba kyogera etya nkolera abantu ngoba abantu bana Uganda. I am a patriot, nsikiriza mu Uganda, I'm a nationalist, nsikiriza mu Uganda eyawamu ate nga nkimanyi bulungi nti Munnayuganda waali yeetaaga okuweerezebwa obulungi, yeetaaga omuntu nga Ssegawa okuguweerezaako. 2026 ojja kwesimawo Mukono Municipality kifo ky'obalimu abantu bagamba tetweyagala nze ndi muweza w'abantu era nga wekugambye senga kyafaasifadde ngende Kabongo ngenderawo newona ebifo wano bingi ekifo sikimu kyokka ekibaddeoka wa palamenti bokka wa RDC bokka ekisinga obukulu wa skills zange obukugu bwange n'ebitone byange ebisobola okukoza bannamukono. Bannamukono senga bagamba muno Ssegawa osatuwoleza ekyanga LC walukiyama ja kukikola senga basiwale bagamba muno sigala mu famire yo giweze bulungi naye ja kujuliza famire yawe tunula mu kamere bannamukono baagala ojje obaweereza ate ogambye oli mukulembeze w'abantu bwojja okujjawa ku kifo kyawa MP Mukono Municipality tunula mu kamere bannamukono yoba nedda mbuliza bulungi bannamukono bangi muganda wange Jonathan bangamba Ssegawa gwe otuuse asaanidde
gwe ayina obusobozi gwe ayina experience gwe oyina relationship naffe gwe otutegeera ate gwe asobola okutuuka gwe asobola okudelivalinga gweyagala kakati nze ndiredde kugambe ekifo kyonna kituulamu kati obagamba no tubaka bwa palamenti ekyagala okuwulira nabo gena butuulamu mu palamenti eriyo debate ekyennaku zino ekwatagana ku mwanyi kogikonyeeko ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development UDCA ekivunanyizibwa ku y'emmwanyi mu ggwanga baagala kimanjinga abaka abamu baakudde munooza ng'olowooza kiki ekirina okukola batuuse n'okulangira sipiika nti alina emabega atunuliriza eriiso eryenda lisaidiye waliwo fakazi mungi musonga fakita esooka yemmwanyi gavumenti yaffe ebadde eyita drive okulaba nga twinkuizinga enzima n'emmwanyi mu ggwanga era tulina tageti kati ya nsawo miliyoni 6 nga wetwogere esaawa tuli ku 4.5 ndowooza bags era tageti eyo kyatuuka mu maaso naye nkiwa tulina kugitwako very soon beeyi y'emmwanyi naye badde nnungi of recent olwa factors eziri global bannaffe ababadde eyo mu Brazil Vietnam bafunamu okubuzibuzibu emira yaabwe ey'emmwanyi naye kakati ffe wano fulade bwategi eyo yabaddewo bazina ezimala ate nga nnungi n'abantu baffe nabo mwebala okwongera ku mutindo gw'emmwanyi ngeri gye muzinogamu engeri gye muzandikamu era mwongera okukola bwemuti kati palamenti eri okukola amateeka okulungamya okwongera omutindo ne production balina kukola wakati eyo debate eriwo esobola okuba yakusayidi ebogobendala basobola n'okuva nawo nebabeerawo debate ndala kyolina kwerabira debate badde mu ggwanga si yakumajinga kitongole kya mmwanyi na minisitule ebadde yakumajinga bitongole ebyenjawulo ebadde biduplicatinga ebiddamu ebiddingana emirimu egigiri mu minisitule nga bagambye kisaa kituuse ebitongole biddeyo ewaka kubanga ebitongole byatondebwa kuva mu minisitule era gavumenti yaffe yeyabiteekawo katateekati ebyo yaba birwanira okusigalawo ate kakati yemmwe abopposition ate nga badde mugamba nti Museveni adiplikatiŋŋanya emirimu gya gavumenti kino nali mukugamba saawa zino minisitule zaffe biteralina kapasi ekola kintu leka tugifunye katugatte bino ebitongole tukolewamu baidawe bwogera wanaye bati wano e Rwanda bali baita RDP Rwanda Development Board era ebitongole ebisukka mu 10 mulimu CEO abasigadde ba directors naye ojja basanga batusinga mu tourism okupromotinga tourism batusinga okukola enguudo batusinga okupromotinga science and technology naye ebintu birabira wansi biri mu wansi wa CEO kati kyokka nga president yagamba Bwanika luli Bwanika toli mu kulwanirira kufuna mmwanyi kabonera nakuwa ssente banasire bali kuwa ssente kuwa intelligence bweyiyo aba MP bawulira bali mu kuba enduulu bali mu kutuulana abantu bano batangira Uganda bali mu kutuulana n'abakulu b'ebitongole ne befacilitatinga balombinga basigaze bajeti zaabwe debate eri mu parliament esaawa zino evudde ku mulamwa guli ogwa rationalization nedda mu lobbying okusigala ne bajeti zaabwe ng'abantu saate nga Munnayuganda kikyasinga okwagala Munnayuganda wejja ku ishu y'emmwanyi ayagala okumekinga sure zino emmwanyi yaffe tuse ku bags miliyoni 6 emmwanyi yaffe yesinga obulungi mu nsi yonna okitegeera kati ababaka nga bulijjo nze sijalina kyakuboogera kuba nabalabyeyo bali mukola mu parliament baavudde kuffe abalimi b'emmwanyi bo saidi zombi bali ku byabwe okitegeera era kati walabye debate y'emmwanyi yavuddewo ate kati daba yazigeza ku debate kati y'amawanga nti bannange
nsaba bannayuganda bategeere muno emmwanyi baddewo emyaka gisooka mu 100 ate emmwanyi sawa zino konda wano mu Buganda kibadde kitwadde ku ssente ng'abaki ng'abantu ffe twagala kintu kimu twongere okukola production twongere omutindo ku mmwanyi twongere okufuna ssente mu mmwanyi oba ekyo ministry egenda okukikola oba UCDA egenda okukikola it doesn't matter to us kuba obuno buli bwa bujjo w'emmwanyi tafaayo oba UCDA eri charge ayala kutegera emmwanyi eyo erina akatale ayala kutegera emmwanyi eyo nnungi egenda kumpa ssente waliwo akalala okwabirira emmwanyi yange bampe fertilizers bampe inputs ezigisunsula etuke ku katale nga nnungi ebyo betudemane kakati sikiwa tero gavumenti yaffe okusiza ku musolo gwejja ku mmwanyi engeri emmwanyi gyetulabiranga eggwanga okutuwa foreign exchange nti gavumenti esobola okutuwa nagamba katuonoone akatale k'emmwanyi kuba gavumenti yennyini akatale yakoze eki yebadde ekanoonya awo mugamba muno nti bali mu fasetinga okusuli bakomyewo ebitongole ebyo gavumenti yabawa emirimu awo bonabona bakolye ebyo ebitongole byonna so nsaba essaawa zino tudibatinge issue tuweereza tutya bannayuganda tube okudibatinga issue gundi ono MP ono yayogedde ki ku kino yakoze ki tulabe nga twesiba webanga issue ya mmwanyi webanga issue ya pamba webanga issue ya nguudo webanga issue ya tekinologiya webanga yaki tusigale ku buweeza ekyasenga kituulibwa nti ekyo kyebakoze si kirungi gavumenti erefune flexibility egambe tukoze ekyokuba bakatwongera production mu bantu baffe Mukono bambuulira ajja kukola keesi ye nate tujja kukola keesi eyaffe saagala kumala budde nga disikasinga obubaka bw'obusembe eri Mukono ne bannakasanda gy'olaga bannakasanda mbeebaza nnyo okunnyaniriza mu disitulikiti yammwe tugenda kukola bulungi kuba balebuli bantu balungi nino Mukono bannange mbaagala nnyo bali kumpa omukisa okutambula nange musapootize bulungi nnyo mumpadde amagezi mundabirire mujjaniriza mu maka gammwe mbasaba nga tugenda mu maaso buli mwezi kusigwa kumira kuggwako ebula okukula ekitundu tuyigire ekyo cycle egenda okuddako mujja mbasaba Pulezidenti Museveni mu mwaka bulungi ddala nnyo ate mbasaba nawano makati wano mwongere okuteeka abantu ba ARM ab'enjawulo okulabanga omukutu ogw'ebyenkulaakulana mu bitundu byaffe egubeeramu biziyiza byonna tuddemu tugeze kitula kya ARM tulabe oba Mukono eno ekyukeko ate ngegenda kukyuka mu byobulimi mu byobusuubuzi mu byenguudo mu byamazzi mu byamasanyalaze mu byensoma mu byobulamu nga ffe tutuwadde omukisa okuddamu okukeza disitulikiti eno nga bwe yali edda mubadde nnyo mwewali eddala twagala okubeebaza olwokumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Dekamos TV oyo abadde omukulu Mike Ssegawa abadde omumyuka wa RDC Mukono eyakyusiddwa kati naifaalibwa Kasanda pulogulaamu eyo tugiweeza tusinzidde wano ku Wonders Food Garage esangibwa Mukono ku kizimbe kya Pension House ekyobulabuzi bw'e Mukono mwebale nnyo tusinkane ng'ogenda ku lutikko tusinkane oluddako mwebale